era taata ogambye taata mu music Rock Giant ndozo okuva mu covid ndi naye wano mpaka olwayo lw'omusanzeewo talina lunaku lwatasulawo every day asula wano wava n'atambulako eyo n'akomawo muto wange Eddie Kenzo tumanyiganye ng'abantu maaso ku maaso bbanga ddene nnyo n'akamujja mukomera emirundi 2 oba 3 aba aveeyo yalidde ki abaddewo atya biki ebyo byonna tebabifolowinga n'ajja n'angova n'azuuka essaawa 5 oba 6 n'antunuulira n'aŋŋamba muzeeyi enjala endi bubi. Weewaawo gwe mwana wa Katonda ngoberera twebaza Mukama olw'omusana gwatuwadde akasiikirize akakuba n'ebirala ebyo byonna nno yabituweera bwereere era tewali kyatusasuza mu kyo. Nziramu okujjukiza nga nsinzira mu John 15:12 nti kyatubanja kiri kimu n'ensi ennungi bw'eki gye yatuwa kwagala bannaffe kubudaabuda bannaffe kubanyiga biwundu nakuba omu ku bo ababanyigirizibwa era abayita mu kutyoboolwa. Yatutuma okulwanirira eddembe ly'abo ababonaabona kubawa essuubi eppya era n'atu-encourage nga ayita mu Matthew okukyalira ku balwadde gw'alina essaati 2 okuwaako munno emu atayina alina engatta 3 okuwonya munno ebigere atayina ze kinkakatako okutuuka mu bifo nga bino kubanga nze buli wensoma ebyawandiikibwa ebyo nenjukira kikyendireka mu nsi olwo nno ntegeererawo nti ddala ebyensi mpewo era bya bulimba sina kyendirekamu kya muwendo okujjako ebijjukizo. Weewaawo nkomyewo wanamanya bampita Mitani Club Bongo oba Rima Sam ndi ku Mitani Club Bongo live oba ku MR live. Nkomyewo waka olugero lwange lwa music lwatandikira wano, nkomyewo eri kitange, nkomyewo nze nno wempita oba ebbumbiro bwe nali ntandika music wano wene ogomanga olwo nno n'entabaala bwe nava ku luguudo ng'ensi enzita najja wano olwo nno n'entabaala. So omwami ono gwe ndi naye ke Katiba oba y'omu ku butiba obungi obumeekinze ndi wa ddembe kugamba essanyu limbuganye okulaba nga ate ntuuse ku level nange tunuzaamu kukuba kitange microphone. Ekitiibwa kya Mukama oyo atakumira mpeera atabongoota ndowooza atandise naffe okuddamu ebirooto byaffe nti bw'olyetongola n'ofuuka omusajja oliddayo mu nnyumba ya kitaawo ne musalamu enna amagezi. Taata wali kuwuliriza n'akuwa ekitiibwa era n'akwesiimisa olw'ebyo by'okola kuba biriba bimuwa eddembe. Tuli wano okusaasaanya njiri ya kwagala, njiri ya ddembe era tukkiriza nti nga tuyise mu kawaayiro kano tuyiteka ettaffaali naffe ku nsi yaffe etusula ku mutima obutavaako. Nsanze okulaba papa. Kale ssebo nange nsanze okulaba la Bongo mutabani wange mbadde nno maze ebbanga nga sikulaba neŋŋamba omwana yaddawa naye atalyanguza owa waggulu oyo mbadde ndi awo ng'akuleese. Nsanze okulaba kawaka awaka omanyiwo we wano tewakyukanga buli kimu kyekyo nemwebakubeerayo luba luggule essaawa yonna wojjira nga kati bozze n'enkya ne luli n'abalala bakomewo nga bw'okozera Bongo bakomewo kuba wano waka. Amannya agange amatuufu amazaaliranwa bampita Muhammad Kimpi naye olw'ensi eno engeri gyetambula na biki nenja nfunayo erinnya eddala ery'ensi ne bampita Dokita Kibaati. Dokita era bwe muganda wange woogoberera nnyo emboozi z'abayimbi ez'essanyu n'ez'ennaku bagamba nnyo ewa Dokita ku Kibaati emakindye bw'otuuka ewa Dokita ku Kibaati emakindye we wano we tuli ewa Dokita ku Kibaati emakindye buli bayimbi bonna gwe boolaba n'otya bonna basibuka wano. Ekituufu ekyo abayimbi bonna abasinga bavudde wano Katonda n'abasaasira ne batambula bulungi n'ensi eno ne mbamu n'abalala bazze bagootaana bagira bati naye nabo nkyabalina
yadde bakyankalanyemu naye era nkyabalina nkubirira agira oti kola oti era mbawuliza abamu mbalina n'obbalina wano wennyini awaka wangisebo. Omuntu bw'atuuka wano asobola okwewuunyaawo nti tosobola kumala seconds 2 nga tolina muyimbi gw'olabye wano. Abakooye ensi beeyuzaayuzizza, bannaffe abamu sitaani baakutte n'atemaatema, bonna obatereka wano. Kituufu. Obabumbiridde? Mumbiridde kubanga omwana takula waabwe. Ne bw'ogenda wa n'otambula amawanga gonna era okomawo wa awaka. Abayimbi bomba tosobola kumala ddakiika 10 nga tonaakola ku muyimbi wano. Oba waliwo be bayita abatonzi simanyi sisobola bagradinga nti ono muto oba ono mukulu naye bonna bali luddawa wano ssebo. Emboozi eziva wano ezimu zizaamu amaanyi, ezimu zikwasa ennaku. Dokita, wano wakolawo rehabilitation center? Nedda, sikolangawo rehabilitation center wabula waka w'abayimbi. Bw'ava gy'avuddeyo ng'awulira obwongo butabuseemukko alina kuddukira waka n'akomawo awaka ne twogeramu bye twogedde ebisobose ne bisoboka ebiganye ne bigaana. Lwaki nkubuuziza bwe ntyo? Maze ebbanga ddene nga nnoonya omuyimbi gweta Jamie Culture nga bwe baŋŋamba gendako wano ewa dokita ku kibaati gy'abeera gy'asula tavaayo, era bwe mbadde nnyingira wano bwenkyo ne ndaba n'ekitaffe mu music omulala Rocky Giant ng'era naye wano gwamuyina. Abantu bano tebalina bwe batuuka n'ogaa nti bannange kati kizitoye, kubanga nze ndaba abantu ababeera wano bonna abamu ensi ebe bazitobereddwa era engero zaabwe ze baba batandise obbatimbako ziba zijjudde ensisi n'okutiisa. Obanda olinga otya ne mu bikaseera akaakati abaga nga lwakyasobola kwetegerera kuyimirira ku magulu gaabwe ne babako decisions ze bakola. Obanda olinga otya? Omuganda alina olugero olugamba nti enjovu teremererwa ki masanga gaayo. Kati ago gaafuuka masanga gange. Oli bw'akomawo awakanga ne bw'aba atabuse biki nze mpumbirira, nina engeri gye mbakwatamu mu ngeri yange ne mpumbirira. Era taata oyo gw'ogambye taata mu music Rocky Giant ndowooza okuva mu covid ndi naye wano mpaka olwayo lw'omusanzeewo. Talina lunaku lw'atasulawo, everyday asula wano. Wava n'atambulako eyo n'akomawo. Omulala Jamie Culture gw'ogambye Jamie Culture oyo muuliza everyday abeera Kawempe eyo, yabeerako ko wano naye n'amala n'agenda e Kawempe eyo waliyo sisita we gy'abeera naye ngenda ne mulambula sina na kumala wiiki nga ngenze eyo era naye amanyi okujja n'akola ki nannambula. Kitegeeza wano waka naye nga mbeera nabo mu mbeera yonna esoboka n'etasoboka kuba waliwo bituuka ne bikaluba n'owulira nga bikalubyemu naye n'ogamba naakola ki. Lwaki neegaana omuntu ono mu kaseera akazibu kano nempumbirira owaali tukoze tutya kola booti bwe ntyo bwe mbeerawo. Dokita, kakati ebintu ne byewuunyisa kubanga bwe tutandika okumenya abayimbi omu ku omu nyinza okumenya music industry yonna neggwayo nga bonna basinzidde wano. Si kuyitako ko kusinziira okuyitako ko wano n'okusinziira wano kyanjawulo. Good Life wano, Saha wano, Kabako wano, Rocky wano, Jamie Culture wano, Spice Diana wano n'abalala bonna. Gwe muganda wange nno ndowooza ne bwenkomaawo bootegedde kyentegeeza nti abayimbi ffenna tugenza okuvumbavumbamu tulumbagane ensi ng'omukulu ono yatumanya. Omuntu nga ggwe oyina ettaffaali ery'omuzinzi, omuntu nga ggwe alina ettaffaali ery'omuzinzi ly'atadde ku music industry. Lwaki mu nsonga za music ezikyasinze kugamba ez'enkizo ku bayimbi, ku bulamu bw'abayimbi, nsaba Mukama mpa ekisa ekigambo kino mbeeko professional eno ngibumbirire bulungi erabike ng'etatyoboola
naye ate muganda wange ali eyo naawe papa wange ogifune bulungi. Lwaki ensonga ezikyayinza okuba ez'enkizo ku bulamu bw'abayimbi abasibuka wano, lwaki abantu bakubuusizza nnyo amaaso ekitenkanika n'olaba nti waliwo muganda wange superstar wange Jamie Culture yayitira mu kaseera akazibu ne bamutwalako mu rehaabu n'avaayo ebintu era ne bigaana, naye era nga bw'avaayo adda wano. Lwaki ebintu ebyo abantu bakulese nnyo emabega? Ndabanga bano abantu abakuwuliriramu ennyo ate okusinga bo, lwaki mubeera bakuleka nnyo emabega? Ku nsonga ya Jamie Culture oyo twakwatagana ne mukulu wange papa Isa Kisemakula. Yakola nno omulimu era nsina kiyinza musasula, wabula Katonda yekka yalina okukola ki? Yampe ssente nenoonya Jamie Culture gye yali yonna ne mufuna. Semakula teyakoma ku ekyo, n'aleeta ssente ne tuteeka mu mmotoka amafuta, n'akola shopping ndoza milioni nga 3 ne tugenda mu kyalo ewa Jamie Culture. N'abindekera kuba yalina emirimu gye yali akola n'abinkwasa, naye nga tuli ku ssimu buli kaseera. Dokita otuuseewa nti ndi bwenti ne bwenti. Ne tukwata Jamie Culture ne mujja Masaka ne muleeta ne tumutwala mu rehab somewhere awo Olubaga awo. Papa n'asasula ssente empitirivu. Namulabako n'amaaso gange ng'akutte mu kkooti n'ajjayo milioni 5 mu emitwalo 10 ze yasooka okuwaayo awo. Jamie Culture n'alabika ng'akoze eki? Teyakoma ku ekyo, n'afuna ennyumba, n'ampangisiza ennyumba arawundi awo yali ya mitwalo 35 buli mwezi. N'agisasula omwaka mulamba Semakula oyo. Era ye Katonda yaba amutukuumira amuwe ne byayagala ku nsi. Naye nga omanye ensi bw'etambula, ebya Jamie Culture ne biyingira mu famire. Famire netandika okumutawaanya papa oyo, n'emutawaanya n'alabika ng'eyeyambula ani? Naye mu kumweyambula teyamweyambula ng'omuntu boga nti genda nva mu maaso genda. N'asigala ng'amuwa emmere ne ssente, zino ssente zibeerako mu nsawo butonotono, n'asigala ng'abimuwa. Okutuusa Jamie Culture lwe yasenguka n'agenda eyo ekawempe eyo. Naye era Semakula amanyi okunkubira n'angamba wange omusajja omuwuliza nti ye by the way tumukwata n'omukwata oluutu ey'okubiri, nze Dictator Maaka ne papa oyo ne tumutwala e Butabika. N'atolokayo n'adduka. Twamulekayo ng'amaze okusasula buli kimu papa. Jamie Culture n'atoloka e Butabika n'adduka n'avaayo. Kati ne biyingiramu nnyo famire ya Jamie Culture ng'ekubira nnyo papa essimu, bamuzambino n'asooka addako ebbali ng'omusajja Omuganda, n'addako ebbali n'asirika. Naye ng'amuwuliza era bwe wabaawo puroguramu yonna eriwo, nsobola okumuddira papa ne munoonya, ne ngenda ali ku papaazi ne muga nti natuuse ku kino ne kino nkwatiddeko otya kuba tayinza kugaana. Y'ensonga eyo. Bwento batuyimiridde ne Jamie Culture. So kiri kye mbadde nga nti lwaki abantu abazze mu bulamu bw'abantu abo abafunyemu okutaataaganyizibwa bakusula nnyo ebbali, just toba bbali naye lwakuba oba off the camera. N'ekirala ate Abaganda bagamba nti ajjanjaba omulwadde si yamusikira. Kati nze nkolera n'ebyange ebbali, osanga waliwo n'ababeera mu kamera. Kuba kati waliwo abadde takimanyi nti Semakula yali asasulidde ku musajja oyo ssente empitirivu bwezityo. Nga bintu tebyetaaga nnyo okukola mu kamera, buli kyokoze oteeke mu kamera. Tukola bye tukoze ne tulinda olunaku ffe Abasiraamu tulina kye tugamba nti ku lunaku lw'ekiyama Mungu yalitulamula. Bingi nnyo bye nkola naye nga nkolerawa bali, nkolera bali. Sirimu era singa gwe tobadde mutabani wange. Naye engeri gy'oli mwana waka ngambye akanjogereko eri abantu, naye nga bingi. Ne papa oyo bingi nnyo byakola naye ng'akolera ki mabega wa kamera sebo. Weewaawo neebaza Mukama olw'ekisa n'amafuta ge yatuteekako okubanga nti bwe tudda mu bakitaffe ate tukomawo mu kifaananyi kya kubaswaza. Eyo nno eddembe ndowooza nawe lyeweetaaga bw'oba okola ebintu ng'otambula mu nsi eno. Lowooza nnyo ku bakadde bo, onaddayo kya gye bali, onaddayo kya kifaananyi kye banaakulabiramu. Ndowooza papa ono gwe mulundi bwe guba kulinga gwakusatu ng'olabikira mu kamera, gwakubiri gwakusatu tatera kulabikira mu kamera. Naye neebaza Mukama olw'ekisa ekyo kyantaddeko naga nti labongo oba gwasitusa kanjogere tofaayo. So naawe nsaba ekyo ekitiibwa ekisa ne kikugoberere. Weewaawo papa
ndaba bwe mbadde nnyingira wano ndabye omuyimbi Rock Giant nga naye era asula wano. Rock Giant oyo waliwo obutambi bwadde bukyase ennaku zino ng'ali ku federation ya omwami Musuuza n'abalala Road Bitemu n'abalala abanywa obutambi obwo ayimba akola kyako onansonyi okuzzamu ekyo n'ate muna engeri gy'osiiba ne Rocky osanga olina ekifaananyi kituufu ddala ku mbeera lyensanzeemu Rocky kubanga asula waliwo wamuwa omuntu abeera n'abantu abo nga bamanyidde ddala kiki kyategeeza mu music industry okukomawo ng'afaana bw'atyo ddala abantu abo bali ku level ka Rocky okubavaako n'abavaako ng'ali mu mbeera bw'etyo oba Rocky ye muzibu okwasaganya. Nsanyuse nnyo okumbuuza ekibuuzo ekyo kuba kikulu nnyo. Abantu bamulaba ku federation eyo bakyakalayizi n'akola kyakola ki we bakoma ne batamanya jadda yalidde ki abaddewo atya biki ebyo byonna tebabifollowinga. Muto wange Eddie Kenzo tumanyiganye ng'abantu maaso ku maaso bbanga ddene nnyo ne Lord Bitem naye tumanyiganye nayogerako nabo ku nsonga eyo nembaga bannange tukwatire wamu omusajja oyo mulangazzeeyo naye temumanyi byayita mu kutuuka eyo wamu mujje tukwatagane. Lord Bitem n'asituka najja wano nangamba ngenda kuddayo ngambe pulezidenti waffe ensonga z'enzigi eno kuba yamusanga awo ne bakwata bu video biki ne muga Lord Bitem olaba muganda waffe oyo embeera gy'alimu yeetaaga buyambi. Omukulu najja wano n'akuba ebifaananyi ne balaba waabeera omuyimbi buli kimu kyonna Lord Bitem n'akiraba n'angamba kakitwale wa pulezidenti batuule balabe kye basalira muganda wange amagezi okuva olwo myezi ndowooza ng'ena oba 3 ng'esatu okuva olwo Lord Bitem taddangamu kulabika ne pulezidenti yennyini siddangamu kumuwuliza wabula nze ngenda mu maaso na muntu wange kubanga natandika okubeera naye nga federation tennaba kujja kitegeeza nti bweba ennyambye weera ndigulu bweba tennyambye era nja kutambula bwetyo Katonda bw'anaaba akoze ki bw'anaaba atusobozesezza tujja kutambula. Gwe muganda wange atamanyi Rock Giant waasula asula mu kimotoka ekikadde ekimotoka ekyo temuli njigi mwagwa naye baka musanze nze noyo musanze nju zokka ab'amaziga ndabidde ddala ng'oba ne bino ebitusumbuwa ebya art tumala budde so omuntu gwotukiramu eyo embeera okukyawa omulimu gwo kubanga nze bwe nali ntandika okuyimba bwe twali tutandika okuyimba ffenna n'abakulembeze abali mu federation eyo bwe batandika okuyimba ndowooza abasajja bano be baayiwawo omugongo mu kaseera k'okuzalawo ennyo abayimbi okubateeka wansi okubalaba nga omuyimbi talina kuba na magezi talina kuba na buvunaanyizibwa. Abantu bano baavaayo ne bafuula omulimu ogwa art omulimu gw'obuyimbi ogw'okutontoma ogw'okuwandiika ebitontome wansi nebagufuula ogw'omuwendo. Naye waliwo wootuuka n'ogamba nti oba omuntu ono mpakishula alina kye yakola abantu bano abakulembera kubanga gwe muganda wange angoberera dokita ndowooza tutera nnyo okuba ku mitimbagano sitera nnyo kuva dda naye waliwo obutambi obuyitaayita nga muganda wange oyo bamuwadde entebe ey'omu maaso ku federation obubombo laba olumu ng'akutta omwenge azina akola kyakala bwayimba naye nga ebyo byonna abikola tebamanyi gy'akola ki gy'abeera gy'ava kujjaawo kucakaliraawo ate nga ensonga bagimanyi kuba nagibatangazaamu dda nti banne omuntu ali bwati ne bwati naye bwe bamwaniriza wali sigamba nti bamugobe naye lwaki tebayambako abakulu abali waggulu eyo lwakuba nti ebitiibwa bijja naye oyo muto wange ddala Eddie Kenzo muto wange era naye teyavanga wano yajjanga nnyo wano so naye awaka amanyiwo embeera yaawo yonna obuzibu obuliwo bonna talina kyatamanyi kati bw'alaba muganda we oli ku federation awo
n'atamugamba why waliwo bwe bitine tukoze tutya awo kanzi njagala just kunyambako buyambi sigamba nti amusitula mutwale tufune tumuyambira kubanga waliwo ngambidde nti bwagenda ku kitebe eyo ng'abantu abakulu banywamuko kabbiya kacyayi n'akuba nga atambuza ebigere ekiro mpaka wano matumbi ku 8:7 saa 8 ogw'ekiro n'akamujja mukomera emirundi 2 oba 3 aba aveeyo bamukwata engeri gy'abaako ataddemu kali akenge n'ayomba n'abasirikale namutwala ne bamusiba ne bankubira nenga ne mweyimirira ekibuyaawo fayiro ziriwo nga 3 nga nze mujjayo naye ng'avuddewa eyo mu federation zaabwe so si kirungi ekintu ekyo sikivumirira nti kibi kirungi yo nga yo njagala nnyo naye nsaba omukulembeze waayo akwatagana ne Lodibitem bayambe ku muganda wange Lodibitem simanyi mulimu gwakola nnyo ku federation eyo naye ng'abeerayo nnyo ate kyemmanyi nti muganda wange muto wange Eddie Kenzo awuliriza nnyo Lodibitem waliwo ngambye nti waliwo wajja Nangova wamu najja Nangova nazuuka essaawa 5 ba 6 ng'akusaba kyakulya nantunuulira n'aŋŋamba muzeeyi enjala endi bubi namugaba kuwa ekyokulya naye lwaki onywa omwenge omanyi tolina kyogenda kulya n'agamba gwe gubeerayo mba sina kyakkola mba sina kyakkola yembeera gye nsangayo nendaba nga kibulamu kakati dokita wanyise kubanga ndabye embeera y'okijaya nti yava waliyo waali awabi waliwo yabeerera obubi ennyo kati ali fayini kati ndaba omuntu akolaganika naye era buli kyemugamba mwetoowaze nnyo abantu abo bana banjogere nti bino kubanga onansonyiwa nti ku platform ng'eno ng'otuddeko ne mukaddewo ebiseera ebisinga wekkaanya nnyo ebibuuzo byogenda okumubuuza kati kiti kyendimu kubanga ate gwe nno kyoli gyendi kinene obutenkanika so ebiseera ebisinga wenoonya ekyokukubuuza nenanaagiramu nsaba onsaasire dokita waliwo ngambye nti bamanyi n'okumusindikira boode mukime wano omutwale ku federation naye boode ekyewuunyisa bwe mukima wano ate temuzza emukima njirabanga emukimye ne bagisasula bali simanyi bwe bakiriyalinga eyo naye kyemmanyi emukima wano kuba namubuuza nti bodaboda nti bodaboda baba baginsindikidde kuva eri neŋŋamba nti kale naye temuzza singa bwe mutwala n'okumuzza nemuzza n'abeera seefu mu kkuba awo waayita nakyo kyandibadde kirungi naye okupiikinga n'otadropinga si kirungi kuba tomanyi muntu oba atuusa atya okitegedde nkugane nakamujja mukomera emirundi emeka naye nga mujjayo ng'aveeyo mu federation wadde olw'ataano ne bamukwata ne bassa ekibuye neŋŋenda nenteekawo omugongo nti ono ne bamumpa nenvaayo naye gwe mwana wa Katonda ali atugoberera alaba vidiyo za Rock Giant ezitrendinga ku TikTok ne ku YouTube kantwala omukisa guno kutegeeza nti munnange oyo golayikinga n'okomentingako nga bwakuyimbira talina waasula asula wano mu mmotoka ngenda gikulaga talina buliri taba wadde n'ekikumi ebyo byonna byolaba kiba kikateni kyakubikka ndowooza ku nnaku ye mpulira sikinaako bujulizi kino naye mpulira nti buli agenda ku federation eyo buli ssente z'akozesa baziwandiika era ne basindika ekitabo ekyo biiru ne bagisindika mu bakulu abakulu ne basasula ssente ezo sikinaako kino obujulizi naye bwe kiba nga kituufu oba osanga omuntu ono bamukozesanga mu nyama bo kuvuba nakiwulirako si kugweka nakakiwulira ku bantu bangi naye sinza kisitiikingako nti kituufu kuba sikirabangako noono yennyini bwagendayo mubuuza nti omwenge mugugula mutya nange mukipa y'omwenge yasinjika 8 ne mugamba oba nazo kuba ndaba ojja otamidde nti abagungulira baani nti abakulu ba federation ne mugamba olubiiru eyo eba etya nti erina gyesindikibwa
bwe tunywa kacyayi simaana bikina biki yambalira baliramu awo nanga bigwera mu mitwalo 20 emeka lwagendayo mitwalo 25 one night konze nti awo nemmanya alina zisasula yani Eddy Kenzo kusiye president yalina okusasula sente ezo naye kati bwabanga ddala bwe kibanga kituufu kye batugamba ng'akwata sente ezo nezisasulwa nga bbiiro lwaki teziyamba ono kuba ezo ate nnyingi nnyo mu bulamu buno obwa bulijjo ng'ovudde eri ku federation nnyingi nnyo tusobola okufunako ennyumba ya mitwalo 10 ne tugulako omufaliso n'obuliri naki n'abeera mu bulamu obweyagaza ffe bwe twandiyise obweyagaza eni waffe wansi abo abamu bulamu obukola ki kyembadde nsaba ssebo ekyo so abakulu b'amasitalinga kugulira kitaffe mu music legend mu music mwenge tebamugulira kyakulya na kusindika boda egende bwanywa ekipa z'omwenge 3 ne baziwandiika Dr. ngambye nti olunaku lumu buli we batuula ye Rockijja nti bambadde emitwalo 25 gyabakozesezza biri bwejja naye emitwalo 25 gu mwana wa Katonda ku muntu atalina wasula atalina bulamu so saagamba nti atalina wasula atalina bulamu loze emitwalo 25 eyo giba mingi nnyo okumutandikira obulamu tusofuna akayumba ak'emitwalo 10 n'atandika obulamu naye simanyi waliwo ekiseera wotuukira n'ogamba nti oba bannaffe abamu banyiiza ku bannaffe abamu nti kati babeesasuza mu music muno ebbanga lyembaddemu mulimu amakuuli mangi oli ayinza okubikka wano naye ng'alina kyasasulira emabega ekyo nakyo tokigaana kisoboka ng'omuntu yanyiiza dde omuntu n'agamba mufunye kamwesasulize wano nakyo kisoboka kiyinza okuba nga bwekityo bwe kiri kuba empisa gye bayisaamu abamu eriko obusungu bungi si kyabuntu kugamba kineewuunyisa Katonda yatuwa omukisa nti bayimbi bannaffe ekitali kimu balina bye bavuba ekitali kibi balina bye bavuba ogwo nno guba mukisa naye okuvuba okwo ddala ennyanja gye bavubamu waliwo bannaabwe ate abali obubi nnyo be yaboora nega nti afe wano bwe tuvuba ono alina kujja buzzi kunaaba ku mazzi gaawo ngalo n'agenda tajja kulyawo tajja kuganywako tajja nakugawugiramu alina kugenda bugenzi bw'amala okunaaba engalo kwamba ennyanja eyina beeboora ennyanja yo nga yo ennyanja yo nga yo yandibadde terina beeboola naye mwenna temusobola kugenda ku nnyanja okwo waliwo abalina okusigala eka taata n'ogera n'okola ki n'ovuba naye bw'oleeta awaka ng'omaze okuvuba gwe bakuwa omutwe nga taata ne bana abalala babawa ebyensuti bino ebiddirira biki naye nabo nga bafunye ke balya lema kugamba nti nze nagenze mu nnyanja n'envuba nga taata ekyennyanja nkyagala bw'omu kiramba mwe munywe mazzi oba mulye mukene ekyo si kituufu yo ng'ennyanja yo nga yo terina problemu abavubi bwe buzibu buli awo nyongera okujjukiza ng'era kabaka bw'atagwanira buluvu bw'atagwanira ttima na fubitizi bwatyo ne Katonda bwe yabisuula ewala n'atukuza omutima gwe n'atutonda mu kifaananyi kye ng'era obukumpanya bwe butasaanira kabona bwatyo Katonda bwe yabukasuka ewala era n'ayita mu bannabbi be okumuvumirira nze nzikiriza nti omukulembeze alina kulamuza wenkanya era omukulembeze akulembera abalungi n'ababi bwaba nga waliwo ensobi bannaffe abamu bayimbi bannaffe ze basasulira antwala omukisa guno okujjukiza abakulembeze abatukulembera nti Katonda yabawa obukulembeze obwo olw'okuba nti yabalaba nti musobola okuba abenkanya okukasuka obuluvu wabbali n'okulamula mu ngeri etali yafubitizi ku mitima Rockijja nti embeera gy'alimu gwe muganda gwe birabira ku TV wano tojja bitegeera naye ngera kufuba okulanga kubira close ups ne ad libs zembera muganda wange gy'alimu
ojja kuneegattako either osanyukire wamu nange oba okaabire wamu nange kuba biba bibiri. Naye nnyongera okujjukiza abayimbi bannaffe mpaka nedda buno obulamu ssaako ye King Suleiman nga bw'omuyita mu Quran, Suleiman fetnja Solomon bw'atyo bwe yagamba ensi eno mpewo era ensi eno neetooloovu. Ekikumi w'okitandikira era wodda ne bw'ogikwata osobola kugikwata era ffenna bino bitulunkanira ebyensi bya bulimba bitulimba tugenda kuvaamu bwe tutyo. Naye nga ndusa ku nkomerero ya interview eno nyongera okujjukiza era still nti gwe muganda wange ali yakolerera abaana bo nonyaga abalala noddira obulumi bw'abanno n'obusimba mu fooko gwe wekkuse ozadde abaana era nyongera okujjukiza nti ebyo byokola famire yo ebe bulungi byandimaliriza nga bikasinza olulyo olwo abaana bo bandigwa eddalu bandikula ne basiraana bandibulwa emirimu bandifa agalwadde agabi era agazibu bandifanga bato sinakindi naawe okufa ng'oli muto. Mulekerawo okulya ebikolimo tukole ekintu ekituufu mu bwetoowaza. Ase si buli agambako nti abamulabewo bannaffe bangi tebakyalina budde buli zoninga bwe balaba ebintu nga bino batakkiriziganya nabyo anti munaffe abannaffe abaguudo abakola zittiimu kakati batandikirawo okuwemula olinganga kino olinganga kino olinganga kino olinganga kino. Akaseera kagenda tuuka byowemula ng'oli muto abaana bo babikuwemule ng'okuze. Akaseera ko gye kali. So music industry eno tujagala nnyo fe abamu twagitandika tuli bato twagiwa buli kyaffe nga tusuubira nti osanga bwe tunaateeka eddoboozi ku yo abaliddawo baliwulira n'abaliwo ne babaako ne bebakyusa tuleme gikozesa nga kalabba eri bannaffe. Nsuubira mutegedde era muyize. Tujja kukomawo olundi ne dokita bingi nnyo nze nganze be nandyegombye okumubuuza naye lwakuba tuyise wano kiri kyensanze kinkubye wala. Nja kukomawo nyumyemuko naye dokita abantu abandyagadde okufuna Jamie Culture kwayitafunika ate gwe omulaba abandyagadde okufuna Rocky kuba ddala abeera wano tosobola kuba ku namba ye ey'essimu osanga waliwo asoboga nti nze ninayo engatto yange ninayo essaati yange ninayo mufaliso nandiguwadde Rocky n'ebirala olaba otya. Mbadde nsaba kimanyi toli muntu nnyo wa social media naye mbadde nsaba kitange ku lw'obulungi bw'emyoyo egyo enamba ogigabe wabweru. Kale enamba kangibawe eri 0701 56 37 22 0701 56 37 22 Muhammad Kimpi yange mwennyini nnyini. Wokubirira wonna era nkuga nti omuyimbi mulina oba siriiwo oba biki oba biki kuba mukuwa n'oyogera naye talina nejjami ne talina bonna tebalina munoonya bunoonya waali mmanyiwo ŋŋendawo ne mulaba ebiseera ebyo emabegakaawo omuyimbi King Saha mwebaza nnyo tukwatidde wamu naye yakwata essente n'azimpa n'engulira Jamie Culture essimu n'engimutwalira neebulira ewaabwe eyo yamala nayo ndowooza emyezi ng'ebiri esatu neebula simanyi bwe yabula saagala bigendamu nnyo naye nga yabulira waka waabeera ekyo netukivaako era saamwebaza nnyo yeebale nnyo kuba na mutima mulungi kuba olutalo nga bw'olaba ndulimu ayita eyo ebbali nanga nti owaayo etaano gigino n'ayamba bano baganda be bonna balukijaya nti bano essebo omutima ng'ogwo nno gwe gulina okuba mu nsi yaffe kubanga Katonda ye yagituweesa mukono gumu era n'omukugu bwe yava ebunaayira n'agamba nti ntuuse mu Pearl of Africa ekyegeze ekkula lya Afirika leka ebimuli emiti n'emiddo gyamu gibe nga gya green ekitenkanika nga gyeyagala ekitenkanika naye era naffe tubenga tukopa ebintu ebyo emitima gyaffe naffe gibe mirongofu nnyo ekitenkanika. King Saha mukama kuwa omukisa nno abawagizi ba King Saha n'abatabadde bawagizi be ndowooza mufunye ensonga endala lwaki mulina okugoberera nnyo music w'abantu ng'abo. Papa Mr. Semakula weebale nnyo ndowooza gwe mwana Katonda ali otegedde era ofunye ensonga lwaki buli bw'ova eyo bunaayira gy'okolera safaari buli bw'ova ewaka olina genda ku Papa Sport n'owummula akasenteko n'okamalirako kaawo kubanga tukizudde nti munnange abantu abo be batambulira wamu naffe babe bakkiriziganyiza ddala naye bye tukkiririzaamu kijja kuba kya nnaku nnyo
Papa Sport okugwa oba omuyimbi King Sawa okugwa papa okugwa nenga ate batulaze nti babadde good to go okutwala enjiri ey'okwagala n'okwagala n'amaaso. Sigadde nze Metani Club Bongo oba Rima Sam kulwa Katonda n'ensi yange mbaagala nnyo mweraba.